abantu tuleme kitegeera nti obulimi bw'abantu bokka ba wansi. Incidentally ekintu ekyo, that mentality yesinze okulemesa ennyo abantu okujja sente mu kulima, kubanga abantu abasinga balowooza nti bwenkeera ku makya neŋŋenda okutema amavuunike nentereza ennimiro yange nga ŋŋenda kusimba bijanjaalo ng'enkuba etandise, mba wa wansi. Eyeegulidde booda ye, akantu ako akasazeeko neyeegulira booda ye, n'ogenda ku siteegi yaffe Nakifuma wali n'owanika ebigere waggulu, maama ogenda, taata ogenda, ne bakuwa n'omutwalo n'obakuwa essatu zo. Wetutuukira ku breakfast oba olinamu omutwalo, n'osaba caayi n'osaba n'ekikomando, kikuggyako 2,000, akanaana ne kasigala ojjako mafuta ga 2. Kati bwe bakitunulamu bwe bati balaba nti ddala bannange obulimi ng'obonzizizaayo nnyo mirembe gy'abajjajja. Naye kati abantu abayivu, abantu nga balinako we batuuse, bwe bavaayo ne bakulaga ekintu, kubanga eriyo abantu abamu okulimisa essimu oba okubanga tebeenyigiramu. Nze kati nze directly abantu b'omu kitundu kyewaffe okuva mu Kalagi, mukono yenna ojja kugimenya. Kati n'eggwanga lyonna abantu abasinga bandabye byenkola, nti olwaleero gwo nyambaza ekooti eno ne taayi, nabadde wakwambala kikooti kyange kuba mwe basinga okummanyira, ne neetooloola mu nnimiro yange olubeerera. Abantu bakimanyi nti wano kaakika ayitawo emirundi 3, 4 oba 5 olunaku. Olubeerera ne weetooloola mu byalo yonna gy'olina emirimu gyo. Ekikolwa ekyo kye kigenda okusinga okukyusa ebirowoozo by'abantu, bategeere nti kaakika waakikoledde ate nze ani.